Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Erinnya yenze Ssaalongo Kanka Capital, nze mutesiteesi omukulu wa Media Choice Telefina, yenze omuweereza wa programu eno eyitibwa Olunattawambwa. Olunattawambwa programu twagikolera bannampulira zibi, abo be bagambako mu buweereza bw'eggwanga nga beewulikkiriza, ng'ate balina ensobi ez'olwatu ze bakoze ezintunyigira awamu, naye nga munnange bwe bagambako bakozesa busungu beewulikkiriza ne babeera nga abatawulidde ne bongera kunnyika nsi yaffe. Tubagerageranyiza ddala ku kisolo ekiyitibwa embwa, anti Omuganda amalayo ekigambo ekyo nti olunattawambwa lumuziba nnyindo, kasita asaazibuwalirwa okuwunyiriza ng'olwomanya agenda. Bannampulira zibi abo benjogerako be nakolera programu eno eyitibwa Olunattawambwa, era ng'olunaku olwaleero tugenda kwogera ku meefuga ga Uganda. Specifically tugenda kutunuulira eggwanga yaffe erigenda mu maaso oba lidda mabega, nate era tugenda kusinga nnyo okusimba essira ku bubbi n'obukenuzi obuzze bubeerawo okuva mu meefuga lwe gaaliwo, n'ebyafaayo okuva edda emabega tupimeepimemu tulabe, kuba tufuze ebbanga lyonna lye batufuze, ani asinze okutubba. Nze nno nja kukyanguya mbabuulire nti mu programu eno mbaleetedde sikando z'obubbi ezikyasinze okuva ku meefuga. Ezo nno nga bw'otunuulira singa tubadde twefuganga n'abatufuga batulowoozaako, walirowoozeza nti ensi yaffe singa yajjadde ekigere oba singa yava ddawo eri n'egenda mu kirala. Ye programu eno ey'olunaku olwaleero. Uganda bukyayeefuga, ebizibu mubirabye, sibiraba bw'omu nammwe mubiraba. Ebadde n'abakulembeze bangi, naye okusinga ekiwenda ekyajjirako NRM eno ekya President Museveni ku myaka 60 gye twefuze, kati saawa eno yakafugako almost emyaka 4. Ate ye ng'omusajja omukulu ne banne bafuze eggwanga ali mu myaka 8. Uganda ng'eri mu 6 kitegeeza agisinga obukulu. Abirabye nabyo bimulabye, naye kati tugenda mu kiseera ekikyemu ennyini mwakwatidde enkasi ng'eyalabako ku bizibu bya Uganda. Tulabe ye abituleetedde kubigaziya, alina kyatuyambye okubivaamu, oba tulina we tulaze nga twekwasa bwekwasa. Ye programu y'olunaku olwaleero. Ngenda kusooka kuggyawo obubaka buno nzije mbabuulire. Bantu ki batubbye kyenkana ki, era biki ebyo ebitulemesezza okudda mu maaso. Ngenda kusinga nnyo okwesigama ku bukenuzi n'obubbi bwa ssente obuzze bubeerawo ku mulembe gwa Museveni. Bwe nali nkola okunoonyereza mu programu z'ebyobuwangwa nabazuulira omukyala asobola okubayambako mu mbeera y'obulamu bwammwe, ayitibwa Ssenga Mukooki. Ssenga Mukooki ono omukyala mujjanjabi wa kinnansi naye si mulogo. Ayina ekitone ekyamuweebwa Mukama Katonda ne bakyala banne. Abakyala be bakwefubako bali ne bakwata ku nsonga yo eggwanga. Kakati bw'oba olina ebizibu mu maka eyo omwami tatereera, kale olina ebizibu n'abaana bo baweeredi tebakuwulira, ayina enkola asobola okukunoonya n'akitegeera nti ebyo birabika, naawe obikozeeko naye biganye ne birabika biva mu famire muli ng'akoyita mu nkola ey'obuwangwa. Ekyokubiri, bannaffe abalina emirimu nga tegiteredde ddala ddala, ojja mukubira ku 750 26000. Abasinga mukola appointments, nange nabadde nyina appointments zange gye nabadde bize zange ziyitamu, osobola okukubira ku Ssenga Mukooki, appointments ezo ziganye. Kati nsembayo n'ab'emirimo. Ab'emirimo gwe ng'oyagala okugunyweza n'ogutereeza, Ssenga Mukooki asobola n'okukuleetera okukuwa promotion singa oba ogikoleredde si nti ng'okasenkake. Njagala okutegeeza nti bwe bagiganye nga waliwo abalemesa miziziko mingi egyezizika mu bintu bye mukola, gwe n'otafunanga banno bakuyitako, ojja mukubira ku 750 26000. Nsembyayo kyababbi yaŋŋamba abantu abagaba eddagala erikwata ababbi baba balimba, omubbi batangira mutangire, ng'ewo bw'atuukawo alabawo kiddiba, bw'atuuka ewuwo okukubba alaba nsiko. Ebyo bisoboka era bikolebwa kikola 750 26000 mujja kumunoonyaako. Okay. Saba okutegeeza bannayuganda nti twefuga naye tulinga abateefuga. Bwe mutunuulira ensi yaffe engeri gyefugibwamu nammwe ne musobola okukikakasa nti omulembe guno n'egiyise guli ate ogwaffe gwonoonese nnyo. Ensi eno efaananira ddala abakulembeze abo abagikulembera. Buli mukulembera omukulembeze ow'effubitizi atayagaliza, oyo akyalimu embeera z'edda ez'amawanga, amadiini, sako n'ebirala, ng'oyo atayagaliza ng'amera n'akasajja,
eggwanga lyonooneka mutuuka ekiseera ng'abooluganda lwe ab'emikwano be yasoma nabo mikwano gy'abaana be ne baganda be be bali mu bifo ebisinga nga mmwe mweryankuta okweyaguza olujjo n'okunyookako evvu ng'embwa eyasuze mu kikoomi. Ebyaddala bw'opimaapima embeera eggwanga yaffe Uganda mwe tuli wewe twali badde nga weegeraageranya ku nsi endala emyaka emingi nnyo egiri mu 60 egiyise abazungu bajja wano sikugamba nti abazungu baali balungi nnyo kuba saabalaba naye bwengeraageranya sikkiriza nange mu bazungu abasinga bajja kuno n'okutunyaga baakikola naye twalowooza nti ebyo abazungu bye batukoze okumenyaamenya ensibuko zaffe ennono n'okweyingiza mu bwakabaka bwaffe n'enkulaakulana sako n'enteeka y'ebyobufuzi yaliwo kyaliyigiriza abaddugavu abaasikira enfuga abazungu gye baalekawo nti kati ate mmwe bali batubonyaabonyeza temutubonyaabonya wabula ate kizuulibwa nti ennaku zino bw'ogezaako okukebera mu byafaayo kizuula nti walijulirako n'okubaawo kw'abazungu dhani abaddugavu abaliwo kubanga ate omuddugavu akusimba oluseke n'akunyuunyuuta n'okutta byebyo by'owulira nti omuntu ayogerako enkya ne bamukuba amasasi mpulira nti obutwa butambula nnyo ng'oyo omuntu gw'atakkiririzaamu oba bye boogera ebintu nga ye awulira tabikkiririzaamu afuba okulaba ng'amuggyawo wano ewali bannabyabufuzi nga tebakkiriza alternative opinion nga bw'omwogerako ekintu gwakubwata kufuna kukuba miggo kuyuza amaliba nakulumya bunyama n'amagalo olwo tekiruyi tekimuvaako olwo nno nga wamuwabudde oba nga wamutegedde nti alina kye yabbye. Mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero ngenda babuulira ebintu bingi ebyavaayo ne birabikako ebyo bino nga bye twategeerako eby'obubbi n'eggwanga lino sente zeribbiddwa ze tulowooza nti singa twazimba ekibuga ku mwezi sente za Uganda ezibbiddwa bw'ozigeraageranya ziyina ekonomi z'ensi ennene ezaakulaakulanye zisobola okuddukanya ng'ekyaddala ddala ebyo bye tutegeerako mu bukenuzi bye bibeera ebitono ku bikolebwa ebitajja mu layiti naye ngenda kwesiba ku byavaayo eby'olwatu eby'obubbi okuva myaka gyedda. Ebyafaayo by'obubbi mu Uganda tebitandise kati ddala ddala bwe tujjukira omusajja yali atufuga wano yali ayitibwa Sir Harry Johnston ono yali British Commissioner mu 1900 abasinga mu 1900 mumanyi endagaano y'olwenda endagaano y'olwenda olwo kwe kwali omusajja yali omuganda Kaggwa ayogerwako obulungi Apollo Kaggwa nti yagiteekako omukono nga ye muyivu aliwo ono Sir Harry Johnston yali omufuzi w'abazungu British Commissioner by then ye omusajja ono ayogerwako kati tutandise tebisoose kati mwe muyinza okulowooza nti okutubba n'okweyagaliza bisoose ku mulembe guno naye ate bikyase nnyo ku guno newankubadde si kwe bisoose. Mu 1900 omusajja oyo ayitibwa Kaggwa Apollo Kaggwa mu 1900 yalina okuteeka omukono ku ndagaano y'olwenda n'awalira okumala emyezi 3 nga tagiteekako kakati kyerupe n'amanya nti ono ekimutta mu lulu enjala y'emuluma n'agenda n'amusuubiza nti ngenda kuwa ente 10 gwe nteeraako omukono yali enguzi ya nte 10 yena ne munabyabufuzi w'ensangi zino gwe nalaba ati ayinewo omuntu gye yajja ente 10 ne wayitawo akaseera katono n'azaazaamu ente 2000 kakati obubbi olwaleero bwe tuzze okwogerako mu ndagaano y'olwenda kyogerwa mu kitabo kya Sir Harry Johnston ekitabo ekyo kye yakiyitaani maama bakiyita Ugandan Protectorate yawandika mu kitabo Ugandan Protectorate mu bigambo bye bennyini nti I had promised to give Regent Kaggwa 100 cattle if he appended his signature on the agreement nti endagaano y'olwenda yagisuubirizaako omukungu Kaggwa Apollo agenda muwa ente 10 okusobola ogiteekako kuba yali agiraalidde obutateekebwako mukono okumala emyezi 3. Endagaano eyo abagimanyi obulungi mu ngaba n'engabana abazungu mwe baatubbira ennyo mu kutubba ettaka ne baligabanya zenkayana z'ettaka mpaka na kati tuli mu 2024 ezitavangawo mpaka na kati obukodyo bw'ekiyayi tebusoose kati kakati mbatwala ebyaddala ddala nga sigenda kubazza mu programu gifuula ya byafaayo mbabulidde ente 10 mu ndagaano y'olwenda okubakakasa obulungi nti obubbi n'ebukenuzi tebuliiko ggwanga wabula bulimu abo bannabyabufuzi ababeera baliko mu kaseera ako nomata bavaawa nomata baddiini ki nomata bampi oba bawanvu beeyerusa oba tebali ku nakyo sikiini obubbi obwaddala bukosa mwenna ensonga gye mbagamba ey'olunaku olwaleero mwenna abakola political commentary
aboogera n'okwongera okubuusa eggwanga lino ku nfuga gye mwali etaaze ssaako n'okubuulira abantu bwe basobola okusinziirako okukola informed decisions. Ebyamawanga, amadiini n'ebibiina by'ebyobufuzi mu bijjeemu. This time we need a revolution that is partyless. This time we need a revolution. I'm not talking about a bloody revolution. Esikiririza mu muntu ajja n'agamba nti tweteme nedda, ebyo tebikola. Nzikiririza mu muntu akkiriza nti ennaku zino tuli bayivu ekimala okusobola okuteekawo enkyukakyuka etali yatwesambe kanyuga gundi temera gundi ebitooka ensaawe yavaawo. Kakati kambaleete, sijja kubaza mu programu nti yabyafaayo, baleete ku mulembe gwa Museveni. Ekyaddala ddala nze nga kankaka ndaba nga emyaka gye tumaze ng'abaddugavu be bafuga, nze nkugamba mu bigambo byange osobola naawe okuŋŋamba tiwalifundako omuzungu nga yatufuga wano, kubanga abaddugavu kye mutukoze mutuleetedde entala ate mwe kennyini mwalemeramu ebintu by'ekiddugavu. Okuva omuzungu lwe yali wano ofundako lwe yaliwo, kubanga ate ye yatubbanga abaako kyatuwa, ng'abaako akatonotono katuwa n'atubba ekinene naye ng'era atuwadde. Emirembe gy'ennaku zino batubbira ddala, ate boogezaako okwogerako you must die because you have said someone stole money. Eyo nangenda bajjayo mbatandikire ku mulembe gwa Museveni. Ngenda kusinzira ku mulembe gwa Museveni kubanze nga kankaka nzikiriza nti ababbi abakyasinza okubba eggwanga lino ebbanga eddene n'okubba eggwanga lino ssente ezikyasinza obungi bazibbye ku mulembe gwa Museveni. Ekyaddala kuno kwe kusinze bw'obageraageranya ne gavumenti eziyise. Ababbi abakyasinza okubba eggwanga lino ssente zaalibadde ligikulaakulanya emyaka 35 egiyingira 4 gye tugenda mu ssaawa eno. Ababbi b'omulembe gwa President Museveni be basinze. Bingi nnyo ebirumirizibwa, ngenda babuulirako ebitono. Nja kutandika mu Gwokubiri. Omwezi ogwokubiri nga 1986 nsaba obbajjukizaako nti no President Museveni yawamba, kigambibwa nti yawamba Aliya, naye baasalawo olunaku balukuze nga 29 January 1986. Museveni nga yakagwa bw'ati mu ntebe, waliwo abantu ennaku zino bempulira nga boogera ku bubbi n'amefuga ga Uganda nti gavumenti eno ekoze nnyo. Fe ababuufu ebyo si bye twogera, tulabira ddala nga time yetuwadde ate nga waliwo n'ebintu ebyanistopable nga ne bw'oba president kimunsi eno tobisobola biyimiriza ng'enkulaakulana ejja kwereeta oba oli wa mutima mubi oba toli wa mutima mubi. Kati waliwo abantu abagaa nti President Museveni nga yakajja yalwanyisa nnyo engugi. Eyo enguzi mbu yagirwanyisa mwali temunnaba kubuuka nga temunnaba kufuna information. Mu February wa 1986 nga 24 General Manager wa Uganda Airlines yaliko ebiseera ebyo nga Museveni amaze okuwamba, baali bamuyita Dr. Ben Ochola Latigo. Dr. Ben Ochola teyali mubbi, yali mulwadde, yali mukenuzi ng'ebyaddala ddala mubbi nnyo. Omusajja ono gavumenti yagipangisa Mercedes Benz, yali Director General wa Uganda Airlines. Kati obubbi bumuwulira ku kisaawe tebusoose kati bwaliyo ne mu 86 President Museveni nga yakayingira entebe. Dr. Ben Latigo Ochola yabba eggwanga lino n'akunakuna ne batuuka n'omutwala mu kooti, ne mu kooti gye baamutwala naye omusango yagusingirayo. Dr. Ben Ochola Latigo ye musajja omwe yali akulira Uganda Airlines. Njagala okubategeeza mu programu eno mugenda kuwulira ebintu mukakase. Tukuguno omulembe gwa President Museveni ate tujoogeddwa ne tusukka. Ebyaddala tujoogeddwa. Mu 1996 ono gwe mbagamba nga 24 Ogwokubiri. Dr. Ben Latigo yali agenda Pakistan eyo. Ndowooza ekitundu baali bakiyita Karachi mu Pakistan. Ye oba yali mu biki, oba yeebaka nnyo ne yeerabira okuzuukuka, yalina okulinnya ennyonyi emutwale ng'agenda Pakistan. Kakati ennyonyi yaliwo ebiseera ebyo ng'ate ye mukulu yali egenda Dubai nga kwalina okugendera. Yasookayo kennyini ennyonyi olw'okuba yali etwala bakungu, n'alimba n'abbirawo ssente nti ennyonyi yalimu abantu 20. Naye abaali ba administrators b'ebiseera ebyo okuggyako ye Director General bagamba nti kyali kya bulimba. Mu nnyonyi mwalimu abantu 7, n'agamba mwalimu abantu 2, ezo n'azikuba. Teyakoma ku ekyo, yatuuka ku kisaawe eddakiika 3 ng'ennyonyi yasimbudde dda. Ng'ennyonyi yasituse n'egenda mu bbanga eddakiika 3 eziyise, n'akubirawo essimu ennyonyi gy'eraga. Najja ennyonyi mu bbanga, ewanuke mu bbanga eyasimbudde eddakiika 3 ekomewo ku kisaawe olw'okuba emulesse. Abantu abalinnya ku nnyonyi n'ababuufu si buno obulenzirenzi, waliwo obulenzirenzi bwenda bwereegaleega. Abantu abalinnya ku nnyonyi mukimanyi bulungi. Ennyonyi kasita esituka zikwata nnyo obudde. Sometimes ennyonyi ezimu tezeetaaga na baki n'abantu bwe beenasimbula eba ejja kusimbula.
ono Beni Ochola yayitayo ennyonyi ulira obujozi mu 86 obujozi tebutandise kati n'obukenuzi ekisooka yagibbiramu ssente yagamba mulimu abantu 2 nga mulimu 7 ekyokubiri yamuleko oba yali kubiki yatuuka leeta eddakiika 3 n'agiyitayo mu bbanga ekomewo ekirala nga yakulira Director General wa Uganda Airlines ebiseera ebyo yalina Benz ze Mercedes 2 zaali number plate zaali 2 ng'emu number plate envudde mutwe nabadde nyina wenjitadde wano zaali number plate UWW 555 ne UWY 762 yali azipangisa ab'ekisaawe loza zitwala abakungu naye njogera ku 86 ogwokubiri nga buli Benz buli lunaku agibapangisa emitwalo 9,15 emitwalo 9 n'ekitundu emitwalo 9 n'ekitundu ejali 1986 gye njogerako emitwalo 9 n'ekitundu gye yabapangisa ng'emu ku mmotoka ze yalina Benz 2 bagenda okumugwamu nga si mubbi mulwadde ng'eggwanga alibbye ng'era eggwanga lino mu mmotoka ze yali azipangisa ng'agibanja bulwanana bwa sente millions of money omusajja ono bamusimba mu kooti bwe bamusimba mu kooti yalina looya we yali ayitibwa Henry Kayondo ye yamuwolereza era omusango n'aguwangula kigambibwa mbu yalina kampuni ye ng'eyitibwa Tekdero International Limited Tekdero eno ye yalina Benz 2 era nga nayo yiye eyankubadde omusango yaguwangula kimwogerako nti yali mukulembeze wa jjogo nnyo ate nga si mukenuzi mulwadde kakati gwabadde alowooza nti n'ebyobubbi bwa ssente bitandise kati wulirizeeyo twabbibwa dda mweyo temwabimanya bumanya abaana abato abakyali mu myaka gino kati babuuse mubitegere mwogere ne ku bye mutegeera njagala obbakakasa nga tugenda mu meefuga ekizibu ky'abaddugavu buteefaako na buteefiirayo bukasita okusa abantu bo n'odda ku kyalo kyewammwe olunogenda ku ggwanga tribe gye bakuzaala n'obawa emirimu n'obamalawo ng'olowooza kati basanyufu nedda abazungu bo yesi baatubba n'abamu bakyatubba kati naye atisiti omuzungu akulimbalimba nga bebi n'abaako kakuwa n'abaako kyakutwalako ate ne batutwalako ebimu tuba tetumanyi kye bikola tetunabuuka kyenkanaawo bo olw'okuba batusooka okuba ababuufu minoozi zaffe zino tetumanyi kuzeezuulira n'olwekyo abamu beesasula kingi nga bazituzuulidde naye ate babaako ke batuwa babi naye ate si babi nga baddugavu benkana bano abatubba twalirowooza nti omuddugavu bw'okwata mu kintu tewalifaananye muzungu eyo incident emu yali mu 86 mbagambe tugenda concentratinga ku bubbi obubadde obuddize eggwanga lyaffe emabega nze nga kyenzikiriza nti wakubadde ameefuga weegali tulinga abavuga livansi nandiki ofundako abaasooka kuba balina bye bakola ebyali birabibwako newankubadde akaseera kaali tekanabanga kati nga kati tulinga abavuga livansi mbaleetera bukenuzi bubadde mu gavumenti ya Museveni ndowooza abasinga mutandise okumbuuza waliwo bwe sinnatuukako kambabuulire nsaba okubategeeza waliwo omusajja bamuyita Nathani bisimanyu bali bamuyita bisimanyu Nathani bisimanyu mu 1987 omusajja ono yena akawuntanti we eyali ayitibwa Joseph Watson Waswa babba eggwanga mu 1987 balibbako miliyoni 7.6 ono Nathani yali general manager wa Uganda Industrial Machinery UIM Uganda Industrial Machinery bwe yekobaana wamu saako ne Waswa mu mulongo Waswa Joseph Watson Waswa omunyazi w'ebiseera ebyo yali accountant bekobaana Uganda Industrial Machinery ne bagibbako obukadde 7.6 ayigige yaliwo ebiseera ebyo ayitibwa Augustine Ruzindana yanoonyereza era bino ebyogerwa esente ezabbibwa ayigige yaliko ebiseera ebyo Augustine Ruzindana ye yabinoonyereza n'abizuula bano babakwata nene batandika banoonyerezaako nga bali ku bbeiro bisimanyu kigambibwa nti yali ava Kabaale eyo ebintu bino ebyamawanga n'okufevalinga amawanga agamu tebitandise kati bwe yamala okubba ssente kyogerwa nti teyasibwa era n'omusango oluvannyuma yagusinga kakati eyali anoonyereza ku fayiro ebiseera ebyo yali ayitibwa Okoti Safalino yali IO investigative officer owa fayiro eno yagamba yawandiikira Attorney General Professor Kanyeihamba ebiseera ebyo n'agamba nti banaye ekiri mu musango guno nemeseddwa kigambibwa nti bisimanyu ne banne
yali musajja mukiga bulungi ng'ate boogera nnyo okumunoonyerezaako kwalemesebwa ne Safalino Okooti mu Septemba nga 11/1989 yajja n'akaaba timunsaasire mwansindise okunoonyereza naye mwansindise mu famire nene esinga ne baasi bannemesezza. Era oluvannyuma DPP ebiseera ebyo yali yayitibwa Peter Kabasi 1989 omusango yagujjayo n'agamba bisamunyu oba ye bisamungu oba bisamunyu Nathan Bisamunyu 1987 omusango tuguvuddeko naye nga bamaze okubba Uganda Industrial Machinery that parastato bakiza batya mu Luganda lumbuzeeko nga bamaze okutubba miliyoni 706 nyogera ku mwaka ki 1987. Obubbi tebutandise kati lino eggwanga okuva ku meefuga lyali badde nga liri wala nnyo mu nkulaakulana n'enkulembera gye waliise y'omuzinzi kugenda maaso kw'eggwanga naye abasajja batubbye. Ekyaddala nze ndowooza nti guno gwe mulembe gwe basinza otubba ebingi emirala siginaako byafaayo either baali babbi nnyo bano bo basinzeeko n'abazungu kubanga abazungu batubbanga nga bakyali wano ne tubeetamwa ffe ne tube n'essuubi nti omuddugavu gwalikwatamu kiribeerokke wabula ate omuddugavu yakwatamu kyafuuka waasi. 1988 waliwo akatuubagiro kaali kakwatagana ku kugula mmotoka njogera ku mulembe gwa Museveni. Waliwo akatuubagiro kaali kakika kya mmotoka kye bayita Santana. Kakati akatuubagiro kano kaaliwo katya. President Museveni yayagala okwegulirayo ku mmotoka za State House n'oggulayo ku Land Rover z'amagye. Land Rover emmotoka ezo mugimanyi brand eba y'Abangereza. Kakati ebiseera ebyo waliwo ambassador oba bayita bakanso omukiise w'eggwanga eriyitibwa Spain mu Uganda. Naye yali we Uganda bamita Grace Ibingira. He was a Spanish consul to Uganda. Grace Ibingira ng'agamba President Museveni nga Museveni ayagala gula mmotoka. Ebintu bino abasinga mubimanyi n'okunsinga. I'm recapping them kuba tabimanyi mu bitegeere ku mulembe guno gwa social media okusongera okubalaga nti tetukoze bukozi kudda buzzi mabega wabula abatuzza amabega bannaffe si bya mawanga si bya madini ababbi tebayina kwegamba tebayina ggwanga tebayina kibuli isawa yonna batubba. Grace Ibingira by then I was the council wa gundi wa Uganda wa Spain in Uganda afune yefuula bloka Museveni bw'ayagala okugula emmotoka za State House n'ez'amagye n'amugamba nti njagala kugula Land Rover. Grace Ibingira ng'amugamba nti Spain eyo waliyo Land Rover zaayo Land Rover nnungi nnyo ziringa ez'Abangereza ate zo si za bbeeyi ng'ez'Abangereza nga yeefuula bulooka. Kaakati bwe batuuka eyo Museveni yali ayagala kutumya Land Rover balina ddiiru yanfankuwe barter trade nga Uganda erina okuwaayo emmwanyi Museveni bamuweemu emmotoka. Kakati bulooka w'eyo ddiiru ye yalinga bonagamba ambassador owa Spain mu Uganda Grace Ibingira ddiiru nga bagituulamu. Museveni bamubba sente bazibba ekiteeberezebwa nti naye yali abimanyiiko ekyaddala ye yali ayagala oggula. Kakati wabaawo minisita kyekyali mu ddiiru eyo Land Rover vs Spain tezaali Land Rover byali bimotoka nga babiyita Santana ekyaddala nga tebyenkanankana Land Rover mu performance nga binywa nnyo amafuta ng'ate bifa nnyo naye nga byefaananyirizaako Land Rover ate nga si biri Land Rover byo babiyita Santana. Kaakati ne bakola ddiiru ya mpankuwe barter trade tubawe emmwanyi mutuweemu Land Rover. Bino bye baakola babizuula luvannyuma ti Grace Ibingira eyali bulooka mu ddiiru eno ekyaddala yabakuba bakizuula batya. 1988 State Minister in the office of the President yali State Minister mu office ya President Museveni baali bamuyita Baraki Kirya ng'alinnya ennyonyi agende Spain okugenda okusayininga okuteeka omukono ku ddiiru ey'okugula emmotoka. Kirya bwe yatuukayo yagenda okusanga ng'emmotoka zazze okukolera ddiiru baazigula dda nga ne mu Uganda kirabika zajja dda. Ani yali mabega w'ekyo obubbi tebutandise kati. Omukungu alinnya ava mu State House wali yennyini ayagala emmotoka gy'agenda ozigula agenda otuuka Spain nga baazigula dda nga bali ku ndala zagenza okusayiningira tuzikiriza tuzigulibwe nga baazigula dda.
era yagenda okutuukayo kati ate nga bali kumpya banoonya mpya zino nno ng'empya zaali zagula $8,000,000 ezasooka zabaliriwamu $6,000,000 n'obukadde 100 $6.1 million ndowooza zeezo $6,000,000 n'obukadde 100 $6,000,000 kyekibwe ekigambo ekyo anyway it was $6.1 million agenda okutuukayo okuteekwa omukolo ku ndagaano eyalina otuguza Land Rover ebicupuli Santana gye baaliyita Land Rover y'Ebungereza kati nga zino banoonya 260 ate nga zo za $8,000,000 kaakati bino mu 1989 ab'amawulire baabigwako nga bwe mutumanyi bwe bitugwako ffe tuyimirizayo eggwanga lino mu by'amawulire naye simanyi lwaki ate gavumenti zitunyooma nnyo tezitulabawo bwe bigwa mu matu g'amawulire nga babuuza Bank of Uganda banka enkulu eya Uganda tibannaffe mwazigula nti nedda ffe situmanyi zaasasulwawa kyokka ate bwewekebejja nga May 3, 1989 ebintu bino ebimala okufulumira mawulire ababiwandika mawulire ebiseera ebyo baaliwandika mu lupapula nga luyitibwa Weekly Topic lwali lwanga 3 Ogwokutaano 1989 ne babuteekako omutwe nti all the schemers at their game again all the schemers at their game again kitegeeza ti olweddo baali ba schemers olupapula luno olukonfaminga ti bano tebasooka kubba kino wabula kino kye twamanya olweddo obubadi bwawe baali babugjeeyo okujja okubba ekintu ekirala Bank of Uganda yagamba yali tebimanyiiko naye nga 8 Ogwokuna 1988 baalaga nti Land Rovers baali baazisasula 260 era zaali zaakagulwa tebagula buguzi Land Rover ezo bagula n'ez'amagye emmotoka 600 ze baaleeta wano nga bazijje Spain omubbi n'atubba gwesiibingira yamanyi sente ezo zaalagawa n'akakundi ke baali bagula kubanga baali bagula mwalimu President Museveni nga ne Bungereza amanyiyo nkakasa n'okugendayo yali yagendayo dda ng'asobola okukola ddiiru naye abaakola ddiiru oba baamubba oba yabitegeerako simanyi naye awo wennyini kiteeberezebwa nti babbawo sente ezaawera ati tebaakoma nno n'okwo mu ddiiru eyo mwalimu n'oggula yunifoomu z'amagye ezo naye yunifoomu z'amagye eyo gye baazijja gye batalina kuzijja akasente baakakuba mbadde njogera ku 1988 abbi okusinga awo oli musangawa kubanga ababbi bedda baaberanga batono newankubadde baatubba naye ati kati ababbi b'omulundi guno bangi kakati gwe bw'ojja n'ogamba nti nno obukenuzi n'obubbi NRM baddegezaako bulwanyisa mbuulira bibonereze ki ebyaweebwa ababba ssente ebiseera ebyo olyoka olowooze nti kasaawa eno Museveni alina gw'anaabonereza 1986 mbuulira ebibonereze ebyabaweebwa ebiseera ebyo olyoka ojja wagiwinga nti nno Museveni asobola okulwanyisa obuli bw'enguzi nze nkiwakanya bw'aba akisobola I stand to be proven wrong saba President Museveni atukakase nti ebyaddala akisobola naye ekitali ekyo nze sikyekakasa kaakati kambabuulire President Museveni yennyini Yoweri Kaguta Tibuhaburwa alumirizibwa okubeera nti yanyaga omusolo gw'eggwanga ye kennyini 1996 kigambibwa nti yali kiyamaani wa kampuni eyitibwa Danze eno nti yali enyaze ku gavumenti omusolo nga President Museveni ye kiyamaani waayo ogwa nti yali oba yali etambuza ssente yali akatambuza ssente za Uganda oba biliyoni nga mukaaga ntuza gavumenti bwe mundaba abemanyi ku bintu ebyo noza museka ne mugati omusajja amanyi bitono nedda mu Danze President Museveni Danze ye yali chairman wa company eyo babibuzabuzaawo company ne bagiggalawo naye nga kiteeberezebwa yali enyaze omusolo oguwerako ng'egunyaga gavumenti ya wano kakati gundi Danze baali bagikulira abantu b'NRM abasinga nsaba mumbuulire President Museveni aliwawe yeetondera mu Danze okunyaga gavumenti omusolo mwalimu ebya ssente bingi nnyo ebiri munda bye mumanyi obulungi mu Danze ye yabonerezebwawa kyeva mbagambye nti sikiwa kyebiseera okuva twava mu mefuga Museveni ayinza okulwanyisa obuli bw'enguzi gwate yewe yagaanira okusasula omusolo mu Danze ye n'eri akateegaya bateeberezebwa tibakumpanya omusolo ogwali guwerako mu kampuni yaweeyo nga tebannagibuzaabuza giggalawo babuulira bukenuzi era nga ndina ekigambo nti nze nina okukkiriza nti eggwanga lyaffe lyali badde lyanjawulo era nga lya nkizo naye obubbi obuzze butubeerawo bulemesezza n'okuzza eggwanga lyaffe emabega oyo 96 23 nondamu ebintu ebikyasinza obukulu mbawe facts mutunuulire biki bye tusobodde okutuukako ne bye twali badde tutuukako mu meefuga
nakuzo mwezi nga mwenda tufugurukuza abefuga ebyo tusobola bitubali badde nga tutuukako singa si bubbi na bukenuzi twali badde tuli luddawa nze nzikiriza tuli mabega nnyo okusinzira we twali badde ng'ate ekizibu bwe bakulembeza abatamanyi kiki batuddemu batudde butuuzi mu bifo ndowooza kye bakola tekimala kusobola kutwala ggwanga mu maaso kubanga abasinga buli gwe bakwasa ku kintu akibba ate bw'akibba tewabaawo okubonerezebwa tewali repercussion n'emu eri mukenuzi. Kaakati kambatwale mu 2-3 mu 2-3 waliwo esente ezayogerwako tingogyeko ekyokuzibba twategerako ntono 2-3 waliwo olutalo lwa Koni olutalo lwa Koni n'olutalo lwa ADF mu 2003 gavumenti eno egamba yasindika abasirikale ng'era ina sente zesasulwa mu 2-3 ne wajja obujulizi nti n'abasirikale bennyini nnyini bakama baabwe bateekangamu emizimu gy'abasirikale ghosts 2-3 era sente nnyingi nnyo ezitakkirizika zabbibwa kiteeberezebwa nti emiliyoni za dola ezisukka mu 324 ze zabbibwa oluvannyuma lw'abasirikale ogende Kongo nti okulwanyisa ADF n'ebiseera by'okulwanyisa Koni nga bo buli bwe bagenda nga babasindise bwe babawo emisaala gy'okusasula lisiti bwe bayabaddeko abasirikale 2 ateekako 8 n'asobola okulya enjawulo y'abasirikale 6 ebyo baabizuula 2-3 singa sente zaabulira mu basirikale abataliyo oba emizimu gy'abasirikale abalwana zaakawuntingibwa bulungi ng'omuntu omu teyazibba eggwanga lyaffe lyali badde terina kye likoledde Northern Uganda yensonga lwaki mu bukadde mupapala mugende mu biseera by'amambuka mubeeko bye mubakolera ng'era mwagala okweddaabulula so nga ate singa abakulembeze b'ebiseera ebyo baali bantu balamu ne batabba sente imagine biseera bya ntalo naye oli n'akeera ku makya n'ata abasirikale n'abafiidinga kati buli lunaku ghost everything 2-3 eyo skando yajja lwa lutalo lwa Koni kino nno kyaleeta n'abantu abamu simanyi bujulizi gye baali babujja okwagala okuba ebituli mu lutalo lwa Koni okuba ebituli mu ntalo za ADF nti kiteeberezebwa nti they are over exaggerated ebyaddala nti bazigaziya okusobola okuzifunirako sente okusinga ebyaddala bwe ziri n'olwekyo tewali kisobola kugamba nti ebiseera bino byonna bye tubaddewo eggwanga lyaffe lyali badde terikulaakulanye singa tewaliwo bubbi buno kakutwale mu 1998 mu 1998 Jim Muhwezi yagobwa Jim Muhwezi y'omu ku basajja abali mu gavumenti nga nakati akyaliko kati baamukomyawo minisita yoyo gwawulira mbu nno ayagala okuleeta digital number plates era tekinologi eyo yamulemerako mbw alina kyagenda okukola naye kanzireyo Jim Muhwezi yaliko minisita w'ebyenjigiriza ate yaliko minisita w'ebyobulamu sente nnyingi nnyo ezaabulibwa era ojja muwulira mu scandals nnyingi wabula mu 1998 ayogerwako mu kubulankanya sente za UPE kati mwebuuza lwaki ffe abaasomera mu bonna basome mazima ddala yatandika nga banaabana basome lwaki mwebuuza omutindo gw'eggwanga ly'ebyenjigiriza lwaki gwagwa ekyaddala bw'okizzaayo emabega kwe kweyagaliza okulonda ababo tonvaamu ate ababo boolonze nga tewasoose basengejja ng'ekyaddala babbi bakenuzi Jim Muhwezi mu 98 baamugamba nti sente za UPE yeetaba mu kuzibulankanya mu biseera bye bimu Sam Kuteesa mu 98 owekitiibwa Sam Kuteesa oyo oweeyo Sam Kuteesa ayogerwako nti ye kennyini yafuna kinene nnyo mu kutunda kampuni y'eggwanga ey'ennyonyi Uganda Airlines ebyo tujja bigenda in details naye mu 1998 ezo sente tezibulankanye zitya noza kati mutegeera lwaki ebisaawe mu Uganda bye tulina biri awo byakajja abantu bakuba enduulu ekisaawe kiddaabirizibwe n'abamu nteebereza nti banaffe abamu abaayogera nti baakubwa amasasi ng'ekimu ku byabakubya amasasi n'okubatiisatiisa kwali kwogeranga ku ssente za mwe wa musolo ezibbibwa kyokka kati kyewuunyisa ekisaawe UPDF n'ekikwatamu n'ekyapliftinga ne weebuuza eyasooka okubba ssente y'ekisaawe ekinyira yali takyagala lwaki teyatwalamu contract n'akuba enjawulo ye dani okuzibba zonna Kuteesa alumirizibwa nti eggwanga bwe lyali litunda National Airline oba ekitongole ky'ebyennyonyi yafuna ssente buwanana z'osobola okugamba nti singa zaali zizze mu ggwanga zaali badde zirina kyezikola ki mu 2001 abantu abo bennyininyini abaakola obukenuzi Museveni bw'amala okuwangula akalulu ka 2001 ate yabaza mu gavumenti kiraga ki omukulembeze bw'abakkiririza mu bukenuzi tasobola bulwanyisa kubanga bano bwe baavunaanibwa emisango gy'obukenuzi yagamba nti baalamulwa bubi
Parliament ya 2001 ndowooza it was the 6th parliament yabavaamu nekola ki nebagoba abantu abo bennyini nebafulumya nebagoba. Museveni wamala okuwangula akalu 2001 ate n'abongera ebifo ndowooza bongere babbe ate awo olwavaawo si kwe kuwulira ebya gavi sente zaki sente ezaali ez'okwimmunizing okugema abaana ate omukulu yemwe yagobwa ne bamukomya mu gavumenti si yesikanda ate ne baddamu ne bamugoba ne bamugoba okukenula ezo sente kati saawa eno bamukomyawo ngera waliwo sikanda endala gye tuwulira bya digital number plate. Kambeeko bye mbabuulira eyo mu Eastern Uganda eriyo obuwumbi 3 ne miliyoni 5 obwabbibwa eyabubba kiteeberezebwa mbu n'abuzimba mu hostero y'abayizi e Makerere mumujjukira bulungi ow'ebidiba era gwegenda bugenzi Makerere eyo ng'ogenda mu kikoni obuuze ti hostero y'ebidiba eriwa ey'ebidiba bajja gikulaga Specioza Wandera Kazibwe dakitali kiteeberezebwa nti yakenula yanyaga sente z'okusima ebidiba eyo mu bugwanjuba bwa Uganda Eastern Uganda n'azibba bagenda okunoonya ebidiba byasima kulw'okusembereza abantu mazzi nga bwepa tewali mu bujozo bw'ekika ekyawaggulu bwe bamubuuza ebidiba yagamba nti ayagala okubiraba abiraba naye atalina maaso tabiraba ebidiba nabisima gyebiri ng'ebyaddala ebidiba tebiriiyo wabula ye yagamba nti atalina maaso ebidiba tabiraba nga ate tebiriiwo kitegeeza yatukuba yatubba lwatu ate tewali kye baamukola simuwulirangako nti yagenda kakati singa ebidiba babisima mu Eastern Uganda abantu baayo singa tebeeyagala nawulira mbu yazimba hositera awo nabiwulira 23 1990 waliwo sikando y'obubbi bwa ssente ndowooza mbatwala mbabuulira lwaki eggwanga lyaffe liri mabega nga mu meefuga lwaki eggwanga lyaffe buli kasente akakuŋŋaanyizibwawo abakulembeze abasinga abanyazi babbi tebaagaliza bo bayagaliza bo nga bo beekulaakulanya bo nga bo kumbe ate bwe baalikulaakulanyiza ekintu ekyawamu ffenna twalifunidde wamu 1990 waliwo omusajja omuvuzi w'emmotoka z'empako bamujjukira ayitibwa Emma Kato ono kigambibwa nti yali mu ddiiro eyoggula ki yunifoomu z'amagye naye yunifoomu z'amagye yaleeta z'abakyayina ng'ate abasajja abanyankola abawanvu awo n'abakyoli n'abaganda abakkuta emmere amatooke banene tebajja mu yunifoomu nga kayunifoomu ne bakaleeta nga tebubatuuka baleeta sayizi nkyayina nyimpi. Emma Kato ne yeekubira akasente ayogerwako nti yabba eggwanga lyo sente za buwanana. Singa ensi yaffe eno abapoliisi bali balina yunifoomu ezitegeerekeka nga balina ne welfare etegeerekeka nga sente temwazibba temulowooza nti tebaatukubye emiggo na kiruyi kati saawa eno batukuba emiggo na kiruyi olw'ensonga nti babeera mu buyunipooti tebulina nnyo makulu tebulina kye bukola ndowooza mutegeera ensonga yange mbaleetera sikando zokka zibadde ku mulembe gwa Museveni. Emma Kato ng'akuulita ne ssente ekyogerwako byebiseera byemwe bagula helikopita tebagenda okugula helikopita M124 ezo helikopita bagula nnya kakati bwe bagenda okugula helikopita bazireeta gye bazigula yonna mbu mufo kyogenda okugula helikopita bagenda mu scrap yard ewali helikopita ezaafa edda nga bazireeta baziguza ze bagamba ezaali tezisituka nti helikopita Emma Kato kye watukola ebyaddala watukuba akali neggwanga singa lifuna external attack ng'esente ezigula helikopita mumaze okuzibba twetaasa tutya mwabali mu gavumenti mwetaasa mutya obutabookya muliro nga abalina ennyonyi abatazibba sente zaazo bazigula nti nga baleeta ebinyonyi 2 bagenda obbikumamu nga 2 tebisituka nga babaguza fake babaguza old style ebyafedda bye baleeta esente tezadda ebinyonyi ebikadde byadda siwuliranga kongo yasibiddwa bw'aba aliruzira mu mpabule muŋŋambe nti okuva 19 bamusiba emyaka 3 olw'okubba sente z'omusolo noza mutegera aviation lwaki temujja kukulako n'ebinyonyi ebiri wano be bawa sente batwalamu babagulira bo ze baagadde. Nja kubatwalira jjo wano mwaka gwa 2023 ku sikando y'otafiire ekooti y'ensi yonna yasingisa Uganda omusango era ne batuweesa fine gwa kusasula biliyoni za $10 nti nno bajje n'otafiire abo mbu bwe bagende Congo okukola ki okukomandinga olutalo badda mu kwekkusa nakubba bya bugagga byayo ebyo nno nti nga babibba ate ne bagattako n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyo mpulira byayogerwa era omusango gwasalwa nti Uganda tuli baakuliwa
obuwumbi bwa $10 okusinzira ku bye twakolayo oba gwe nange twabikola ddi tibwe bagenda okulwana nga bagamba mbunno bagenze kulwanyisa ADF badda kuyikula bya bugagga nga betwalira nga baddeyo bawoza ADF ali wano kati alaze wano we babimala nga bagenda ewalala kiga basalambaawo nga bakola buli kimu ekyetaagisa buli mukulu yasobola okubaako kye yadda nakyo kakati byasalibwa koti yensi yonna ng'erina obujulizi ndowooza kati mubimanyi muno bagenda kuyiga abantu be ADF emyaka gyonna gye tumaze nga twefuga abaddugavu abatufuze ate batufuze bubi okusinga abazungu ndowooza mukirabo ofundako n'omuzungu kubanga ye yajjanga n'akuleetera education buli muntu eyajja wano kati muli bayivu era muwana n'edduguli naye muzungu ye yabireeta ye kubadde yeesasulanga nga yeesasula bubi at least abako kaabawa naye kati bano abatalinake batuwa oyo nga ye kyatafunamu ye takikola takireeta mu ggwanga ne wali policies ebyo tunaabyogera mu mwaka gwa 2000 mujjukira kapiteeni Mulambe yali ayitibwa Dani byakutaaga yadduka n'akawumbi kalamba n'obukadde 9 nga zaali za kusasula basirikale byakutaaga na kati government temukwatanga naye ombadde mugoberera ebyobufuzi President Museveni yagamba nti oyo byakutaaga yadduka ne sente z'abasirikale be yamanyi gyali naye siwulira nkonga agambye nti amukutte oba yafa nga gyali yafiirayo ne tutamanya nga yafa obulwadde bw'okulya sente nnyingi kyogerwa eyo sikando mugijjukira mu mwaka gwa 2000 abasirikale nga beeryankuta Kapiteeni Dani byakutaaga yadduka n'akawumbi kamu n'obukadde 9 nga ze twamanyako tetulishuwa ku muwendo mutuufu gwe yadduka nazo naye ezo ze baatugambako President yatugamba amanyi waali naye ate ebintu bino biteeberezebwa nti byaleetera General Kazini omugenzi obuzibu General Kazini yavaayo n'agamba ti byakutaaga ajja kudda naye bw'anaayogera ani yalya ssente entuufu iyo nono kye yali agezaako okwogera ti yalya ssente waali byakutaaga baamukozesa bukozesa kulaga nti yazibba naye yalya ssente waali era yamuleka n'agenda alina gyali gyamulabiririra ebyo bigambo byali bya mugenzi Kazini si byange kyogerwa n'olwekyo sikande eyo kye yali agezaako okuba mu ttooki nti omubbi omutuufu waali byakutaaga yadduka lwakuba nti nno yali bulooka mu bubbi wa ssente z'abasirikale era ebiseera ebyo abasirikale baali bakwekyanga President Museveni n'agamba ti ajja mmuleeta yamanyi waali since then kawumbi kamu n'obukadde 9 ze twategeerako ze sikiwa nti oba ze zaali entuufu naye kaŋŋende n'ekyo ekigambibwa nti yazibba nga z'abasirikale ati bw'olaba abasirikale babonaabona nga babakuba emiggo manya nti n'ebize bye batuukako bingi nnyo bye tutamanya bye tumanyako ebitono naye katugendeko n'ebyo mu 2005 waliwo ssente z'abalwadde ba siriimu akafuba saako n'omusujja ezabbibwa zino nno nga abaaliwo mu ministry ya ebyobulamu ebiseera ebyo mwali Alex Kamugisha ye ne banne babba ssente kaakati bwe babba ssente zino bagamba nti ssente zaali za kusasula NGO ezirwanyisa siriimu era nga ssente abasinga bwe baba batwala okusasula ssente baateekamu NGOs ezitaliyo ne basasula emizimu gya NGO essente ezo ne bazibbiraawo oli bamugambye esasula ebitongole by'obwannakyewa 10 sasula ebitongole by'obwannakyewa gwe fulumya lisiti biriwa n'aleeteramu 15 ebibye ate n'abiwa ssente kaakati ebyo byali mu lipooti ya Justice James Ogola eyakizuula nti ssente ezo zaalina okuweebwa NGOs zaali miliyoni za $47 naye okusinziira ku byanoonyereza Justice James Ogola agamba nti miliyoni 37 eza $, 47 tezamanyibwa mayitire tetumanyizo zaalagawa miliyoni ya $1 emu bwe buwumbi bwa Uganda bumeka 3 ne miliyoni nga 6 ne miliyoni nga 8 miliyoni ya $1 ya Uganda miliyoni ya $1 emu erimu obuwumbi nga 4 oba 3 3 ne miliyoni nga 8 eza Uganda kakati saawe no value bwetyo bweri katugambe ya 2025 mudde mumenye value ya $, biliyoni 37 eza $, tezategeera gyezava tezategereke kwa gyezalaga awo ne bagoba Oji Muhwezi Alex Kamugisha ne bagoba ne Mike Mukula ate oluvannyuma ne bajja basajja abe kyaddala balina akasente ezo katuziveeko ez'okugema abaana eza gavi 27 zabbibwa Mike Mukula y'omugwe gwe baasiba ku ssente ezo bwe yali agenda nga bamutwala mu kkomera yagamba ti yesi nyine ebibiri ebyali muvunaanwa kuze yakumpanya nejjukira zaali nnyingi nyine ezimu ze naweerezaako mu ofiisi ya First Lady bw'atyo oba yakyogera kwetaasa simanyi nange naye era yakyogera mwaka gwa 2008 mujjukira sikando y'ettemangalo
yetemangalo ya Mamba Mbabazi. Amamba Mbabazi ne banna abala babiri, omwali Mbabazi Nzeyi ne Ezra Siruma, kigambibwa baguza NSSF ettaka. Bagiguza yiika 411 n'obutundutundu ne decimal za namunnya 411.44 acres. Nga buli yiika yali egula milioni 24 mu 28. Awo wenyine bali akasente kettemangalo. Abasalawo nga ate be basalawo ate be basalawo ani gwe baguza gondi. Ti akasente ne bagenda ne bagulawo banka ne bakeetera mu banka yaabwe gye bayiri ba International Bank of Commerce. Yali abantu abo basatu, Ezra Suruma, Mbabazi ne Amos Nzeyi. Ezo ne zigenda ebyettemangalo okuva olwo mwali muwuliddeko nga biddamu okudda. Eggwanga lyaffe libadde mu lidi mabega, si lwa nsonga nti nno si gagga nedda gagga, naye lwa nsonga nti abali kulembera beesuulirayo ogwa Naggamba. Gilbert Bukenya mu 2007 ayogerwako nti nno yali mu kubulankanya y'omu ku baabulankanya biliyoni ezawera 2 zino nno nga zaali z'abakiise abajjaano mu lukiiko lwa Kyogamo. Bagamba nti bamuwogula emmotoka n'agulanga bw'ayagala ate oluvannyuma natandika okwezimbira ziiwooteri. Akasente ebyo byo biri recent abatabimanyi mu bigoberere. Mu August wa 2022 kakati wano we tugenda tambabuulireko. Kati saawa eno waliwo sikaani eri mu ggwanga nga yabubbibwa ssente naye ng'eri mu basirikale. Abasajja ba UPDF mbadde mutukoze bulungi ebiseera ebiyise naye katutandise beewuunya. Eyo gye mubadde muzimbira enguudo, mwazimba ekisaawe tubeebaza, muzimba specialized hospital tubeebaza. Singa actually tutuusa abamu n'okulowooza tuzinga project abalazi babbiramu ssente baziwammwe naye ate mutuyiyeeyo. Mu August wa 2022 mu August abasirikale ba Uganda government parliament yabawa ssente bagende balime emmere. Kati tugenda mu byakakati yabawa biliyoni 29.8 bagende balime emmere. Omanyi COVID bwe yatukuba nga zete tumwetegekedde. Mwalaba abaali e Kampala nti emmere yatubula government netuuka okubanga etugabira obuwunga ne amata ag'ebyokuba nti gaali mafu naye ne yagula ez'amata tazizzangayo. Bagenda mu factory ne batwetera amata amafu mu kampuni y'omunene emu ne babyerangira ezo nazo zitwagira. Naye oluvannyuma lwa COVID oyo n'olutalo lwe Russia lw'olugenda mu maaso ne Ukraine okutandika, gavumenti yakirowoozaako nti bwe bigenda mu maaso tuyinza okutuuka mu maaso eyo emmere n'etuggwako olw'entalo olw'okuteebereza ng'abakungu ba UPDF babakwata bawa biliyoni 29 n'obukadde 8. Bo baasuubiza nti bwe mutuwezo biliyoni 29 tujja kusobola balimira emmere ng'ezitowamu obuwumbi 37 n'obukadde 9. 37.9 billion baba wa 29.8 billion. Mumanyize twafunamu. Abasirikale tubadde tubaagala nnyo David. Linde ggwanga libadde lisigaza department emu gy'otasobola kwata nsobi nnyingi. Ebyaddala mu Uganda wano bw'olengera omusirikale wa UPDF ng'ajjanga waliwo ekikutawaanya. Obadde omwesiga n'odduka n'omuyita afande omusajja wuno nga tubasuubiramu amazima. Nebino ebintu bye mutandise okutukola nammwe tujja kutandika okweshoninga kuba mmwe mubadde musigaddewo nga mmwe betwesiga. August 2022 biliyoni 29 n'obukadde obugwamu nga babuwa aba UPDF bagende balime emmere olw'ekwetegeka side effects ze twalabako wano mu COVID. Bwe bazze okutunnyonnyola ku bye baalimamu baafunamu ssente mmeka baatusuubiza obuwumbi 37 obukadde 9. Gamba buulire byenjogera sirimba muyinza okulowooza nnimba. Ku biliyoni 29 n'obukadde obuwera 8 oba 9 ze baabawa baakungudde emmere ya biliyoni 9 eyo gye baatuwaddemu. Biliyoni 29 baasuubiza nti bwe bamubawa ssente ezo ne bazituukiriza mu 2022 bajja kutufuniramu emmere ng'ezitowamu obuwumbi 37. Baleese emmere ya biliyoni 9 billion versus the 29 they gave them versus the 37 they promised to get out of their produce. Kakati ebintu bya Uganda biri fale. Oba mutegedde kiki embagamba? Nsaba okubategeezaako nti abatunuulira ensonga muyina okwekaabirako ne mugamba nti ensi yaffe ebyaddala eragawa.
okuva Uganda lwe twefuga abaddugavu ne tutandika okulooza nti twefuga ffe kennyini twefuukidde ekizibu naye okusinziira ddala abakulembeze mulonda ab'effubitizi abakulembeze ne mulonda ab'omululu oguyitiridde ekyaddala abakulembeze ba Uganda abasinga tebaagaliza bamala kukkuta ne balyoka beeyagaliza ekyokubiri batudde mu ntebe nga baabalonda lwakuba baasoma n'abali mu byobufuzi abalonda buli gwe bawa akafo nyinajja omusajja gwe nalaba ng'ali mu paalamenti yali musajja muganda ng'ali mu paalamenti obwo nga bamubuuza sisita wa mukazi we yali mu kifo kino kojja wa jjajjaawo ndooza n'asikaali akuuma ewa mulinako oluganda ne bona abakuuma ku ministry kasita omuntu bamuwa ekifo mu nsi eno gye tulimu okuva letwefuga twefuukidde ffe kennyini ekizibu obubbi n'obukenuzi obuli mu ggwanga lino bwetaagisa enkyukakyuka bwe njogera enkyukakyuka nkikakasa we need a total reshuffle twetaagira ddala enkyukakyuka ey'omuggundu tutegeereza ddala omuggundu ye saawundi eva mu kintu ekigudde olumuddu gwe bayita omuggundu ogwo nze bwe mmanyi alina kyamanyi kye bayita omuggundu akimbuulire saawundi eyo n'okudunuma kw'ettaka nga mukuulayo ekintu ekibamazeeko emirembe ndi mwekakafu ti baasi y'NRM yeetaaga kupangululira ddala si yakuteekako sipeeya bano be muteekamu kubanga boddira baasi enfu b'emmotoka enfu n'ogiteekamu emmotoka empya n'ogiteekamu ekyuma ekikadde n'ebyesanzemu ebipya bifa n'olw'ensonga eyo nze nzikiriza okuva letwefuga wano tewali mirembe obubbi n'obukenuzi bye binene bye mbabuuliddeko naye nga bingi kakati tusembyeyo jjo kyemutaawadde nnyo makulu UPDF abasirikale be tubadde twesiga nabo kati batandise okwonooneka bo tubadde tubeesiga sente zaabwe mu wazalendo zitambula abantu batubye sente za sako naye yaabwe ekulaakulana bapulaninga nga tulowooza nti kati beesigika n'okubanga baweebwa actually zolunaku lumu na proposinga nako nti eddwaliro lye lyeribowa singa baaliwo aba UPDF ne balyekolerako singa lyaggwa dda bw'okomparinga ne time gye baatugamba ne sente gye bagenda okuzisaasaanyizaako naye kaakati mwazze ne mutuyiwayo era ndowooza okufuna trust yaffe abasirikale mutwetondere ebyaddala bagamba mbu emmere baagisimba leeti mbwe ekyaleetera emmere okufa baagisimba leeti ndi mwekakafu nti nno ebyaddala bifa nange nasimbako kasooli n'afa zimbako kasooli namusimba mangu nange season yali eyiseeko n'afa naye nkimanyi bulungi nnyo abantu abagenda okusaba sente za gavumenti sifa abantu ba bulijjo muba mukoze okunoonyereza nga mwina n'abakugu ab'enjawulo bemutaddewo okusobola okugamba nti nno bano bateebereza tisinga mba musimbye mu kiseera kino kyekwegamba temwalisabye sente nga temwina abakugu bamala babuulira nti zigenda kufa kyekituufu ekiriwo leka tuleme kubawolereza gamba kuba ensonga ze bawadde nti season yali nfu baabala bubi nti leba olwokuba twali tuva mu covid nti leba gwe baabala nga okulima ekemu sente zibasasula bagenda okulima nnyingiko okusinga ze baabala high costs of labor per acre sente zaali nnyingi ne ziba costinga kinene naye sente okubeera ennyingi tekitegeeza nti nemmere efe bwe ziba sente zaali nnyingi mulimeeko ekyetaagisa kakati kambuuze mazima ddala nga mutubuulira abantu be mwali mulimira emmere abasirikale mmwe ate namutandise tulima tubadde tubeesiga naye ate mutulekeemu biliyoni 29 ne mukungula emmere ya miliyoni 9 lwaki temwakwata mwezo biliyoni ne muzitereka muziwa abanaku mu kaseera ng'enjala ebalumye lani okubalimira emmere biliyoni 29 ne mujjamu emmere ya biliyoni 9. Why didn't you keep that money? Let me say ebyobulimi bizibu sibitegeera bulungi naye at least nkimanyi bulungi nnyo nti ku sente ezo obanga temunabagenda kusaba sente ezo mwalina obukugu obuleeta omukugu ababuulire nga ku nsonga gye mwatuwadde nti mwasimba leeti tibanaye temusimba okutereka sente tekirina buzibu covid yatuluma nebikola ki okutereka sente tekyalina buzibu kugamba nti no katuzitereke tulinde season ejja otunasimba mu budde baba bazibawa leeti naye excuses zemuwa they are lame excuses ezitulagira ddala nti nammwe mulabikanga mutandisa akagendere lwakuba mmwe ebyammwe tebivaayo nnyo abasinga tubatya kugamba bajja kukuba emigga abasirikale naye ate bwe tunaasirika ennyo nammwe ne mutandika ebyo eggwanga ligenda kufa kuba mmwe mubadde musigadde kakati ne babawa biliyoni 29 ne mutufulumizaamu emmere ya biliyoni 9 ezo ensonga zemuwa saba okubategeezaako nti obuzibu bwalumba eggwanga lino kwe kuba nti nno buli sente lwezifuluma abakibeeramu oyinza n'okusanga abaatula mu meeting tewali yali alunze yadde akabizi ne kakula
oba tewali alimiyadde omunwe gwa kasoli nga bagula mugule ng'olwedde bagagga kwe kuddira ebintu ebyali badde bigasa eggwanga lino ne mubirondera abantu bebitasaana olw'okuba nti mwe muli mu ofiisi ate mwe musalawo ne muddira abantu bekikyagwanidde ne mugenda ne mubawa emirimu basobole okutitegeerera nga abalimi abaddala baali badde beebuuzibwako balina ekazi ne ekazi za kasoli muba mwazimba kasoli gye bali ng'era tekikwetaagisa kugenda mu UPDF kyetaagisa oyo yennyini omulimi asobodde okulima kasooli omungi n'omwongeramu ku ssente n'alima owuwo n'alima n'owuwe n'akuwa owuwo n'obaako ky'omuwa kubanga olwedde muba muyina ssente ezirima muba muyina ssente ez'abakozi lwaki temukwata abakozi abagundiivu mu ggwanga lino ne mubateekako tasiki ne mubateekako n'ekibonerezo ne mugamba nti ssente zaffe bwezitufiiriza gavumenti tugenda kusiba then okuwa abantu bemumanyi nti olwedde omuntu atalina experience kati nze nga kaaka kanompa okulunda obumyu sirina experience mu kulunda bumyu oba kulunda ngamiya bompita nti nonde ngamiya sente noziwanze nange nja kunoonya omulala ate seekakasa kuba simanyi balunda ngamiya newanvuwa n'emere ebbanga eddene ensobo lye batuulako eryo waggulu n'olwekyo obuzibu obukyasinze kwe kuba nti mwe muli eyo nammwe mutandisa ebintu by'abano ababbi ba paalamenti gye muli tubadde tulowooza ebyammwe bya order naye babawa batya biliyoni 29 ne muleta miliyoni 9 mazima basirikale lwakuba simanyi naali babulire mu Luswahili wananchi balemewulira bino lwakuba sirumanyi ddala is it what you stand for since independence suubira independence eyimiridde nnyo okubeera independent nga security kikulu nnyo mu kubeera independent but bwe mutuuka ku extent y'okubanga ebyaddala mutukenenula oba mbuyite bubbi obanga mutubuzaabuza biliyoni 29 ne mutuwamu emmere ya biliyoni 9 kati tugenda besigirawo okubongera ssente endala liyali ebyaddala ate ng'ebyo tumanyako bitono kisobola okubanga waliyo bingi tubadde tuli basanyufu nga tulowooza nti kubanga ababeera mu UPDF si bazungu nedda baganda baffe be baliyo bakojja baffe bataata baffe be baliyo tulinayo abakyala tulinayo abaana tulinayo bakojja tulinayo bajjajja mu magye ago in the service so bwe tuba twogera temulowooza nti twogera ku bantu baffe na twogera ku baganda baffe mu abaliyo but to an extent nga tubadde tubeesiga why would you go to an extent of stealing all that money from us tutandise okubakubamu ebituli ebyaddala bye mutasobola mu biveeko ebyaddala bye mutasobola biveeko webanga idleness mugere muyambeko ensi ezitwetoolodde okulwana entalo nga bwe mpulira bakama bammwe baziwakula thani okutulimbalimba kuba tubadde tukyabalinamu trust n'olwekyo mbabulidde kaate scandals ezireetedde eggwanga lyaffe okubeera embi okutuuka wano mu independence njagala mukkirize nze nammwe ti ensi yaffe yali badde ya naggwano yali badde yakulaakulana dda twali badde tetukyali ku extent nti minisita omulamba asobola okubba ebbaati ery'emitwalo 3 ekyo twali badde tukituukako olaba abantu abali mu bukulembeze bo kennyini ba mululu ne babba buli kimu nze nkakasa tulina baminisita mu Uganda ng'asobola n'okubba emmere ku lumbe okusinziira ku levo y'obubbi baliko ng'asobola n'okusiba emmere ne mumuwa emmere n'abaako ne gyasiba n'abba n'enkalu n'agiteeka mu mmotoka kubanga bwe muba musasulwa problem is leadership problem kyekyaddala okuva abazungu lwe bava ne tutandika okwefuga independence ze tukuza abakulembeze betufuna baba bakibogwe baba tebaagaliza baba beeyagaliza nnyo naye bakola baba tebabimanyi tebafuna orientation yemala ebyaddala n'ebyebufuzi tebabisoma ate bwe twageza okusoma political education mwamugjawo kati balonda mwana waani oba kojja waani oba jjajja waani oba waggwanga lyange oba siwakibi ebintu ebisinze okuwuza eggwanga lino emabega n'olwekyo baterawo mwenga bannayuganda nti first of all bakiyita mindset change tulina okusooka ne tukyusa mindset nga newankubadde oli muganda ofuna kuziza omusaala omuweeko thani okumuwa omulimu natte eggwanga ddamba ng'ate mwenna muzadde abaana mujja kufa mubaleke mu ggwanga erifudde ekyo kimu mukyuse mindset eggwanga mulirabe nga aseti yammwe muleme ddirabanga liability nti essaawa yonna ligwa mu nnyanja ne libula mwe ne mugenda mu nsi endala ng'ojja temuyinayo endala tetunatuuka kuzuulayo planet ndala nti abannayuganda bakoze ekizungirizi kati tugenda kuzimba ku mwezi tutandika okusala eyo poloti wano tutundewo nga bwe twagala ensi tugidibage mmwe kennyini eggwanga lyemutta mubeeramu n'olw'ensonga eyo mbakubiriza mubeere nga mukyusa endowooza yammwe kasita tunatandikiraawo buli omu natandika okulowooza ku ggwanga ng'erirye eritali yakukenenula tujja kutuuka okujja ekigere eggwanga lyaffe likyuseemu libeere n'embeera ennungi so n'olwekyo mu buweereza bwange luno mbajjukizaako obubaka bwasenga mu kooki banaffe abalina obuzibu mu maka banaffe abalina abaana abatabawulira mu biseera by'ebibuuzo bino waliwo omwana omanyi amalogo mangi nnyo mu maka ng'omukazi omu tayagaliza mwana we oli kuyita ebyo nabyo mumukubireko senga mukooki ali ku 750 260 mumukubireko ate ddala mu kiseera kino eky'ebibuuzo abaana ba senior 4 bagenda kutuula senior 6 bagenda kutuula naye mukimanyi eyo omwana wo omukuziza bulungi kaana kali smart kabadde smart mu bitabo kali smart mu uniform kaana kayonjo nnyo mukazi ajja kukerawo ku makya omanyi ennaku zino empalana oba evaawa munakera ku makya n'awala n'omuntu ng'ate yeye musobya mukubire kusenga mu kooki
ajja kubayambako omwana ati bwe kibanga kya buwangwa ng'asobola ate tebalimba abakyabano tebalimba kyatakole akugamba nabekakasa era sinaba bafunamu buzibu so gwalina ebyamaka ebyabaana kati mu sizoni y'okusoma omuzadde osobola bagamba nti nno olina okweyambayamba lubalembera n'embiro kwotadde Katonda ayamba yeyambye tosobola kuddaawo n'ogamba nti owange mugezi nnyo era muyambire eno ne bw'otamuleeta ajja kuba tamanyi mukubireko ku 75026000 ab'amaka ebyababbi ebyo bakugu nnyo b'expert ate nawe yeetaaga eddagala ly'abaana abato buno obwana obuto bubbe ebyo bwakazaalibwa kakulanga kalina omukisa ogw'enjawulo nga gwa buwangwa mukennyini mu nsibuko muwuzi n'olukoba mwennyini mu mujja okusinziira mweyambe so singa mukoki oba kambuyisizaawo mu kitundu kino yenze Ssaalongo Kanka Kapita ebadde programu olunatawambwa lugiziba nnyindo mbasiibudde n'abalaba mu programu endala.